Yeah. Mwebale nnyo mwebalire ddala Ivan Kebo n'aba kamera mwena bambi beera ttiimu nnene nnyo lwakuba abantu balabula bisho naye beera ttiimu nnene nnyo okulaba nga show ewangula okubeera nti esho esinze mu mwaka 2024. Kale awo tuveewo kakati social media etawanyiziddwa ne kiripu ya Alien ne ttiimu yo bagenze ku kitebe kya Fangoni ne bakubako graffiti ne batambula ne bagenda. Era abantu balina endowooza ezaabwe ezenjawulo. Kavulo manyiwo offices ezo. Kati waliwo omuntu yabadde ambuuza eggulu naye tebalina geeti. As trying to explain engeri we wafaanana. Mbu bayise batya ku askari and all that. Naye kyannemye okunnyinnyonnyola bulungi omuntu musigire ekifaananyi ekirungi awantu awo. Kati Kavule eyandibadde nga geeti waliwo amaka nga olaba amaka gammwe agalina edduuka. I think a best explanation. Tumba ne geeti eyingira munda ne mubeera n'ekifo ekiteetaaga kubikkibwa nga lyedduuka. Kati edduuka ebiseera ebisinga libeera bweru liba lina omulyango wa bweru maybe n'akajja naye nga geeti ekola ki ebeerawo. Second n'obudde bwe bazze ne wabasikaali waali era nga waali asobola okuba nga maybe awummuddemu baakoze eki. So kati ekyo yandibadde nga mu maaso g'ekizimbe ekyo kyemukola ki semmotoka zazze nga muziraba abavubuka ne bafuluma bali ne bakuba gravity namala ne batambula ne bagenda tena kye What is gravity? Graffiti ati abaana bakubisa spray za kala era nga bwe bakola ku nsambi era babadde beerikodinga okuleka video eno eyabalabidde ya surveillance naye bakulaga ne video eri nga bafuluma nalabako ne live yaabwe. So babikoze ekitegeeza nti kino kye tuliko kye babadde bakola kigenderere. Ate yadde baagala mukimanyi nti bakikoze era ebigambo bye bawandiiseko biri mu luyimba lupya tayito ya luyimba lupya. Kaakati bw'obiraba kye baakoze mu ndaba eyange practically tekirina danger y'amaanyi gye bwakoze. Kiringanga muntu kujja kufuka ku nnyumba yo aba talina kyakoze naye morale kiba kibi ne mu mateeka bugayingira ennyo kiba kibi naye mu ndaba y'ebintu kyangu kyakulengeza. Yafuse ku nnyumba yo yagifuseeko yavuddeko ki ebintu ebikolebwa abantu nga ekyo tekikwereeza bitya nti osobola okukireka naye mu kifaananyi ekigazi kuba kusoomooza. However era okusoomooza osobola okutwala oba n'okukola ki n'okuleka. Kati nupu kye baakoze kwe kutuwa vidiyo eyo kakasabbo kye baadde bakoze kuba byasose okwefulumiza vidiyo n'ebigambo bye baataddemu mu statement gye baakoze eki gye baakoze. Kyoyogedde kinzijukizaamu owa boda eyankalabula sasa namira nesiga mu mmotoka endinga kakati ngenda mukolera ki tewali kamuleke njagenda wano nfuuyirewo. So baafulumiza statement naye mu conclusion yaabwe ne conclusion manyinze wendaba ebintu ennaku zino so kagendako ku gundi eyo statement ya NOP bagambe batya. National Unity Platform dated 21st December bagamba in a statement this morning at 3:15 sawa mwenda ezekiro a team led by musician Allen Skin attacked the National Unity Platform headquarters at Kavule. They violated the premises, threatened the security guard on duty and used the graffiti to draw provocative things on our walls. It is regrettable that these brothers have learnt nothing from those who the regime and the other dictators, I think it was error, have used against the people in the past, including Sipapa, Sobi, Zebra, Chitata, among others. It is said that each time we are approaching elections, there is always a group willing to be used to engage in crimes against the people. We hope they will do some introspection before time catches up with them. Ahati nze kyokka kyenjagala okutunuzaamuko kuba buli omu gyafundika ekisooka nze nabeera byebyo nagenze mu comments
like people like 55-50% bakivumirira. Then there is a group of like 20-25 abagamba bakoze iki babakyalidde okukyalira ku muntu kibi. Then there is a group of 10-15 abasobeddwa bagamba nti nze oli musajja wange n'ekyo sikola ki teyabadde kirungi. Kati abo waliyo omuntu nga you do not belong into the same category naye nga akwagala. Ababanguseeko ku bwongo agamba nti nze nkwagala olw'ekibuli kyo naye ekibuli kino gobeera amateeka be bagamba nze I like you n'ekyo kiwakoze si kituufu. Naye kino njala kigamba abatulaba naddala abalowooza nti kubanga abantu balina endowooza za njawulo ku buli kimu nti olaba ne incidence ng'ey'eddwaliro the people were saying hey n'abasaba bakoze omusango baliyonka ne babakola ki ne babayisaamu eggaali. Naye nze wendaba baleeta ebintu byabasipapa alien yasinga ku basipapa waliwo empagi 3 sente amaanyi bali empagi ku 3 buli omu abo nga babatuwadde either balinangako empagi 2 oba emu. Sipapa sente yazirina n'amaanyi n'agaweebwa nti yalina buganzi nga talina bawagizi. So byasooka kuba amaanyi yagalina nga talina ssente. Kitatasobola kuba nga amaanyi yagalina nga talina ssente balino sente gavumenti eri esobola zikola ki alien kyabaawukanako nti n'amaanyi agakola ki amaanyi agalina sente azifunya n'obuganzi abulina kyova nti ku Facebook ku YouTube ku TikTok wali abamukola ki abamwagira. Kati kitegeeza existence ekyasobola okubeerawo paka ng'abamwagala bakoze eki. Bino alien byakola tekitegeeza nti gavumenti tebyagala kubanga tebyakatandika okukolebwa. Naye obuzibu bw'abaabikola nga yalinanga okujja okukiriininga app ono bw'abikola olwo n'abamuwagira. Kakati gavumenti negamba tuli mu debate. Kyova olaba nti poliisi bwe munaagenda mufune statement ejja kujja ejja bagamba bannaye ffe nuupu tebannajja kuloopa bwe banajja okuloopa we shall investigate. Kakati nze conclusion yange eryemu nga temunnatandika kweraliikirira ku alien mwe mweraliikirireko mmwe gwe seimo gwe afi mwe mulina osooka okweraliikirira lwa nsonga nti Nsambya wadde ng'enkera yajja mu kkooti n'egamba twasetolinze ebintu out of court. Naye Nsambya yeemu a day before a night to the day of okujja mu kkooti ate yafulumya ka video akalaga embeera yonna nga bwe yatambula. Ate Nsambya nejja enkera n'egamba kale twakkiriziganyiza. Kitegeeza Nsambya yakkiriza naye omutima gwasigala si mumativu kuba akkiriziganya ne munne tazza video efaanaganako bw'etyo.